olaba wano we nazimba eno White House na sente ze nagulamu eno poloti nazifisa kuza akameeza si leka nawe agakatonda na saving anga sente zifika kuza akameeza bakulekera ngakameka waliwo ebiseera omwana nga ayinamu ettooke ng'akulekera 5 olunaku lumu oluddako 3 bw'atyo kale ezigula wano ziterekera mu bbanga ki akameeza akamala bbanga ki akasava akameeza kamala ebbanga ng'akameeza akasava buli ogera bw'oto olina okunaaba amaaso ng'olengera wali enzikira nze njagalako neziwera ate bwe twagulira eno nga poloti eno nga kyalo nnyo nnyo nga tezinaba kukola ki kulinnya nnyo kati ng'okweza awo obukadde 8 kinga si kyamaanyi nga kati mugwa poloti za milioni 100 biki okitegeera ng'okuŋŋaanya 8 ofune wasava exact ng'ote wano eno towalaba tewatuddeewo gaggadde White House okitegeera eno mbwengula teri mpewo rather teri nfuufu wasirifu okiraba so siina we nali babireetanga oli nagamba siina ssente naye nkolera omusango tunaakola kino nabigaana nabigoba ge mazima naye ebintu ebyo mugwamannyinaze singa nali mbikola singa ndi mugagga oza singa ndi bwenti nakati oli mugagga singa osinzeeko no wendi we nnina okuba kubeera yenfuna yange ye peesi gy'emyaka singa nali ntambulidde ku peesi eyo mmwe gye muŋŋamba bebi singa mwenkimako mubire kasito yambuka buli kalungi kofuna batya nnyo okubaleka ye fitina eyo gy'olaba kati ndowooza okitegedde natuuka ekiseera abaana be nasanga mu industry nga batyo baleka bagamba avuddewa ye babadde tebamanyi babadde tebandaba nti babandabako mu bivulu by'egindi a girl from America from nowhere from okitegeera she comes here okitegeera nakola programu nekwatayo exactly the program nefuuka ensonga nereeta abantu obusajja ku mitima olunaku lwenenya ku floor ya parliament bannayuganda bajja kitegeera nti ojuwandule owataasa amakaago yes taasa amakaago eyo anange yakola ki lugero ki lwojjukira mu taasa amakaago loga nti mu butuufu nga lwakukwatako nnyo nga lwankwatako lwetwaziikula twaziikula omwana nga naye munonyako DNA nga bamuziika ku kiko ekitali kiki kati ng'aloosa maama we maama we najja ewange ne tugenda ne tumuziikulayo twagenda ne tumuziikula maama yange yamuziika ku ewaabwe obukojja kati omwana nga ayagala bamuziike ewaabwe ate ng'ewaabwe gye balina omuziika taata amwegaana olunaku lwe nasooka ofuna eyo n'ey'omufu baatereka ennaku 3 nga bakuba essimu yange nga teriiko wammwe it is a family oli we yali agenda okufa yabagamba mu ntwale omukyala wa taasa amakaago munzijeko DNA n'akutuka kati bw'akutuka bankubira mbu bo bannyumiza ne bakuba simu yange nga sikwata for 3 days bwe bankwasa ku lw'Essande ne mbagamba sikola Sande ne baŋŋamba nnyabo yogera ky'oyagala tujja kikuwa omufu ali wana atuwunyirira omufu tulina omuziika ne bajja ne mbabuulira kye neetaaga ne bankima ne bantwala ne ŋŋenda ku MBN ne nzijayo ebikola ne ŋŋenda ng'oluba lwafuuse dda concrete okuswabinga muno okugyamu sample muganda wange okuyisawo kaswabu ako lwairotalo those are the most hectic programs ze nali nkoze ey'okukwata omufu okumuggyako DNA nga tebannamuziika ate laba ne tukebera DNA ng'omwana gwe yali awadde obusika nga si wuwe DNA yali afa kulaba musika mutuufu oba baana omwana gwe yali awadde obusika bwe naye nga bamugamba wali on his deathbed nti omwana oyo si wuwo okitegedde maama nga ye maama nga alina n'omwana oyo gye bamuwa obusika ewalala
ate nga mulese ne mweno family nafuna obusika kati nga omanya abaami abakulu babanga n'emikwano gyabwe gwabuulirako ekyama nti omwana oyo mukulu munne nga mga naye omwana oyo gw'otusonzeemu nga mpulira nti no n'egindi baamuwadde obusika naye taata nga takkiriza ne bagamba famire tujja muyambako lwampaka kubanga ekiraamo tolina kukiralaasa ebyo munno byaggambye naye ono yabuulirako banne nti bannange kino kyekiriwo naye omwana oyo nga baamuwadde obusika ewalala era sirerabira that program was so violent abakazi baali bankuba n'okunkuba waliwo program endala gye twakole yali eya pasita pasita yali abba ettaka ly'omukadde eyo nayo sirigyerabira awo nali nkyali kubukedde ani ono Mr. Huone yavaayo yani yali CEO that time Kabs Kabushenga kakati nampa omusirikale nga ayine mmundu netugenda mu field kati netutuukayo oyo pastor bwe nadduka ne mugoba manyize nabagoba ng'emisinde ng'era bwe nzijawo oli n'oweddusaddusa nkugoba ne mugoba nadduka mu kisiko n'avaayo najja mu toilet ne yeggalirayo ne mukonko ne mulinda bwe yafulumayo ndooza nga yeekyaye yankwata mikono ng'aginyoola ng'abavubuka be omanya abapasita babeera n'ebivubukavubuka awo baba ne bakanyama abavubuka be ne bajja ne babakaka kamera yaffe nga bagitwala n'embuuka n'engamba omusirikale ejjayo emmundu akutte emmundu tashuutinga ne mugamba shoot kati tashuuti nga nawe mugaso gwa muntu abandi gyawonyedda kati nabono nze nno ndi wano simanya yo pastor ni ankutte emikono bagiziza gye kitawemera ntungo weziti kati noba namwesimatulako ntya n'embuuka ng'omusirikale nze mujjeko emmundu I pull the trigger kuba ye agikutte he cannot even pull the trigger abasajja batukolako ambush kamera bazoonoona nze bankutte eno I mean n'embuuka naye omanyi omusirikale asiga musirikale alina engeri gye yambaka naye bw'ati nangamba no we don't have an instruction to pull the trigger kati nze nali mmanyi bwazirongabajja ne bakwataki naye nga kuba bukubi ndiwacha lugezigezi yako muddeyo banyabo ne basebo tubaniriza ye extra digest mugoba nsonga nze Sesanga Bate the great bitambula bulungi ku side yaffe twebaza Katonda katusuubire nti neyo bitambula bulungi abafunye ebirungi tubeebalizeeko n'abafunye okusomoozebwa okutali kumu era tujja bakwasa Katonda ndine Joan Lule tubadde tuludde omulaba abadde atubuzeeko nga yatugamba nti ali ku ground kale leero tuli ku ground eno yo ground yaponako olwaleero tugenda kwogera ebigambo bingi nga tetunnayogera ku kamera njagala ombuulire byesikoonako kubanze benagaye njanja naye kagende ndabe ku Joan bwe nkulaga ku WhatsApp yange awo simanyi sisobola kubeera specific right now naye kyonambuuza nga mpulira I'm not in my right senses to answer it, I will decline it. Ekirungi oli wa mawulire naawe omanye ebigambo program bagiyita binsanga wano. I will turn that question down when nawulira nga it's inappropriate for me. Kiri I will decline kusinzidde wano ku White House. The Iron Lady's White House. White House ya Iron Lady. Kozi mu Luganda Iron Lady kyeki? Omukyala Njasabiggo. Njasabiggo. Kozi twakajjako ne yali gundi sawa minister wa Bungereza. Teresa. Bambi. Naye omuntu ofuuka Iron Lady kyetaagisa ki? Tewali nnyo kyetagisa kubanga enkolayo gy'okolamu ebintu byonga automatic ngekuweesa eri erinnya ng'esukkulumye ku y'abakyala abalala. Kati gwe engeri gy'oli ku ground zonna wano mu Uganda ng'oggyeko gwe mpayo abakyala basatu abalala betusobola okuwa ebyo ebitiibwa obanga baabisubwa dda obanga tulina obbibayita naye nga tetunnaba bbibayita ne boga nti ono Iron Lady. Miriam Matembe, Rebecca Kadaga,
omukyala omulala yali maama wa Navio newankubadde nga kati takyali nnyo mu limelight. But Maggie Chigoza, I used to call her my iron lady. Chala bomenye ba amaanyi. Ndozo laba footsteps mwotambulira. Omuntu oboka okkiriza nti badde mmanyi. Ogenda kusookera ku mubakawo. Omubaka ki? Omubaka ki? Teddy Namboze si mbaka. She does not deserve that title. Tori jongolola ate. Nego kulembera abantu. Applicability. Becoming a member of parliament. Jangu. It is both. Changu ate kizibu. Gitambula gitya gyokola. Si mibi. Ye naku zino okola biki wafuuka senga. Nze nkola bingi. Wafuuka senga. Gwe byasenga mbikola mu bavubuka. I do counseling. But ebintu byange bya DNA nkyabikola newankubadde nga kati nakendezamu ku TV olw'okuba politics. Kati ansika nnyo. Do a DNA test. Naye nkyakola arbitration mu misango gy'abantu. Kuba kati abantu bamanye erinnya simu yange bagikuba. Nkola bingi, but naye most of my time kati nzimba political brand yange. Wafuna ne PA akwata amasimu nga togalina. PM mwina naye ate simu zange nzeekwatira. Simu zange nzeekwatira. Mu mutima mu nsi eno bwe wakula. Wafuna ebizibu bya DNA. Mwafuna okutabuka ewammwe lwa DNA. Walabako abaana ewammwe ku kyalo. Kubanga ebyo ebintu gwa bisosonkereza. Ndaga butonde simabi kyo n'omwana siwono golaki wagira mwana golaki wakola kino. Nemacha ebikono yafuna ebizibu bingi. Surprisingly, you are the first person ever in my life agenda okusooka okunjogeza ensonga eyo. Sifunangako kibuuzo ekyo. Si nti nno byali bizibu bingi, but taata wange yanzaala omwana omu. Kati bwe nakula along the way. Nga mubuuza nangamba naye noyinayo eyo muganda wo. Like he fathered the child n'omukyalo omulala who was not my mother. Kati omukyalo oyo omwana oyo n'amugaba. Kati bw'amugaba my father teyawoolera. He was a man nga akkiriza ensi anakitoba yamugabye. Kino si kinyumyangako. It is my first time okiteeka ku camera. So kati nemera nga mpulira ndi iga nnyo okubeera nga manyi omwana oyo bimukwatako. That was way back nga sinayingira na bya DNA. So my father nga mbeera mubuuza. Nangamba nawulira ti omwana oyo ali Masaka ate n'omukyalo oyo yafa mama w'omwana oyo. Yafa. So kakati me taking initiative because my father was not interested. Yagamba omwana baba amugaba naye nga ye bombuza agamba oyinayo omuganda naye baamugaba naye nze siri mu ebyo. Nange simanyi gyali nego ati munsi mwali. Bobanga otambula gye mutambulira bayiti naye munsi eno waliyo omuntu. So kakati omwana oyo nagenda ne munoonya. Good enough by God's luck ne mufuna. Namusanga ye Masaka bandagirira. Nangende Masaka eyo nagenda mbuuza paka we natuuka ewaka waali bamuyita Carol bakuba erinnya eryokubiri. My father yangamba Carol Namwanje. Kati eyo gye bamugaba sijjukira linnya lye baamuwa. So ne mutuukako nga she looks exactly like me. Naye she was a little younger. Kakati nga ayise mu bingi nnyo ndowooza naye nga akula. Yali so traumatized. That nagezaako ne banyaniriza yali mu nnimiro ne bamuleeta nengezaako musembeze ne neyanjula gyali naye teyali receptive n'akamu ne mugamba nze nange ndi sister wo biki nangamba sister wange owaawa ne munyonyola ne mugamba tulina taata waffe ye gundi nangamba taata wange yafa. Ne mugamba nedda taata wo teyafa gyali
obusungu ne bumulinnya ndowooza najjukira byakuzeemu n'agamba byonna byempisemu nga tata wange aliyeyo n'agamba saagala mumanya saagala mulaba sirimulaba era seetaaga nakukola ki nakumulaba oba gyali abeereyo n'aŋŋamba ye kitaawe gwamanyi maama we gwe yamulaga yakola ki yafa n'aŋŋamba bw'abanga si ye taata wange lwaki bwe nalima amalaalo ge ng'omutwe gunnuma lwaki gwawona kati nafuna okukkiriza nti owulira nti interpretation eyiye yali eyo simanyi lwaki ebiseera ebyo I was not yet into this DNA thing kubanga nalina capacity musitula n'okusitula taata wange nembatwala ku DNA surprisingly I did not execute that so omwana ono nandiisinga naye nze olw'okuba nabadde musingako IQ nemanya nti yeetaaga kuddaabiriza emotional therapy yeetaaga emotional therapy mpola mpola namugamba okay kale ebya sister tubijjewo but tusobola okubeera mikwano like we can be good friends tomanya mu nsi eno oyinza okwetaaga nawe noneetaaga nangamba nze siri kwetaaga era sikulina kyenkwagaza genda nogenda so nembeera a little bit demoralized so kakati after ningamba kale njagenda musembeza mpola so the second time I went there era nga kyekimu akyalemedde ku kiri sikumanyi toli sister wange nze sikwetaaga nze eno gye bangaba era bwe basiye waffe nekitange namuziika now the third time nensitula taata wange nemugamba naye gwe jangu tugenda olaba omwana wo kati my father yenga agamba alowooza bajja musasuza fine nti bano abakuziza omwana abamulabiridde nga tayagala bajja mubuuza ebibuuzo by'atajja ebibuuzo bingi ate tayagala bimustressinga nemutwala lwampaka unfortunately tugenda otuukayo nga yagenda kukola simanyi yagendayo obutambala kukola talina simu biki netugamba kale bwaddanga mumumpeera ennamba yange kati bwati omwana oyo naddamu nambulako unfortunately even me kati nange ate nange tata wange passed away okiraba so kakati along the way emyaka bwe gimala okwekulungula that's when nyingira mbya DNA ebyo nengamba kale singa tata wange abaddewo n'omwana ono Carol ateekeddwa okuba alabika gyali somewhere naye si kyamanyi gyali ate n'ekyokuba nti ekirisa ndi kifuddeko ekyokungobanga because I know with the time yandituuse nakkakkana bondi eri nebeera omusayini okujja mpola because you know she looks like me namulaba mweru like she's exactly like me era nze bwe namulaba nengamba this girl she's the one nga afaanana nnyo taata wange because even me nafaanana nnyo my late dad so that's how I along the way nenfuna bwe natandika okukola ebintu ebyo olaba nti background yange yalimu nnyo that experience yonna gyali Carol waba akwongerako linnya ki naye Carol kasita obeeraawo ng'olabalule we munoonya simanyi oba gyali oba kati yenkanawa banaye Carol if you could remember sister we yajja kunoonya you are still lucky nkyali mulamu ate nyinamu n'ettaano zange ayinamu akasente yakunoonyanga obanga mwavu obanga olaba esiyagaana naye kati bubyera wadde siri saali nga wendi kati naye saali bubi eddala liri so I mean jangu nkwaniriza nasigala bwomu so if you could come netuzimba ekika netukizaawo ekika tekijja kuddaho muzimbira balala kuba mwenna muli bawala kati nzenze mukulu w'ekika ewaffe naye tosobola kukyala naye ani yabagamba mbu omukulu w'ekika alina kubeera mwana mulenzi yekka that is gender based violence we are trying to fight by the way anti ensonga lwaki omukulu w'ekika alina kuba musajja kubanga omusajja azaala azza mu kika omukazi azaala ajja mu kika nze bwe mba nzaala nga nteeka nsimanya nzaalira balala kinzijjako okubeera ow'ekika ekyo obeera wa kika ekyo oba mu kika obeeramu naye nga kyosobola okyongerako your presence noga nti
wafono naye tebayinza agamba nti nno kati lule mu kika kyaffe wavaamu abalala bameka abayaza ekika oyaliza balala oyaliza kika kirala bobera wa musu anti issue yange tekinzijako kusigala nga ndi wa kikeeki tekisobola kujjako tekisobola kujjako naye bwe bayita olukiiko lw'ekika bewazaala obaleka eri eno otuulayo wekka anti ne kubanze wa kikeekyo kati bwekubeera omukulu waakyo nedasebo osobola kuba mukulu waakyo abasajja babe mbagubaggu azaalazza mu kika that is gender based violence yes nze nkubulidde GBV it is real in all aspects by the way waneno mugundi yaffe and that is part of it tugende maaso kale bwe tutyo bwe tutandise omanyi omuntu bwayingirayingiramu ennyo olw'amateeka gano ag'abano abayaayi ate atandika obyonoona naye bwe tutandise tuyingira otubuulidde bwe wajja ekirowoozo nomanya kati nina okulwana nange kino omuntu amanye eddala ewatuufu bamuziike ku kika kye abeere ne kitaawe kale amulabeko I lost my sister bintu ebyo bya DNA okiraba so if I had taken my sister and my father for DNA osanga kati sister wange singa mulina singa ali kumpi okay ekyo wotandikira gundi bayitanga kitasa makago tasa makago na tasa makago mutandika wayisewo kakabanga kozi era yatandikiraawo oba wali wabikolako ebirala mu busirise naye okukireeta ku screen tasa makago yatandika mu 2014 kyengamba nti idea eyo screen kwe yasookera screen ayo we yasookera eyo idea yaliyo oba wafuna muntu ne mugata idea yali yange siri erabira n'olunaku lwe nawandika concept ya tasa makago nalina mu America nentuula neŋŋamba engeri gye nzira e Uganda what am I going to do so kati nga mmaze okulaba a few of life experiences ezange n'ez'abalala so nenziputinga together nenkola mu tasa makago America kyali kibadde kyali kiganya ababeera mu America nte baagala kudda eno ekituufu kyali tekiganye naye kirabika destiny yange Katonda yabikola walina ebikusika ndowooza emizimu gy'ekika komawo olime ebijja komawo obeere ewaka negikujja mu America no not really naye I found myself coming back tasa amakaago wagifunamu ebintu bingi era tasa makago yakola ne White House eno gyotudde nze amawulire sigabanja by the way amawulire era beemu ku bye baŋŋambye mbuki tasa amakago yakola ki wataasa amaka g'abantu naye nakola wamenya amaka g'abantu wapi abantu nabakolera kwegamba ekigambo erinnya tasa amakago agwaddira amaka bwoti n'ogateeka mu mutwe gwo n'ogakozesa buli naye no tunula mu kamera obuze bannayuganda nakola saakola Joan Lule yakola teyakola bajja kuddamu yakola nakola abantu abampeera obujulizi bangi erinnya eryo paka kati buli w'olyogera Joan Lule bagamba watasa makago era nkugamba erinnya eryo lijja kunvuga paka mu parliament and the lunaku lwenenya ku floor ya parliament bannayuganda bajja kitegeera nti Joan Lule owatasa makago yes tasa makago eyo anange yakola ki lugero ki lwojjukira mu tasa amakaago loga nti mu butuufu nga lwakukwatako nnyo nga lwankwatako lwetwaziikula twaziikula omwana nga naye munonyako DNA nga bamuziika ku kiko ekitali kiki kati ng'aloosa maama we maama we najja ewange ne tugenda ne tumuziikulayo twagenda ne tumuziikula maama yange yamuziika ewaabwe ku bukojja kati omwana nga ayagala bamuziike ewaabwe ate ng'ewaabwe gye balina omuziika taata amwegaana
olunaku lwe nasooka ofuna eyo n'ey'omufu gwe baatereka ennaku 3 nga bakuba essimu yange nga teriiko. Nga wammwe? It is a family. Oli we yali agenda okufa yabagamba muntwale omukyala wataasa amakaago munzijeko DNA n'akutuka. Kati bw'akutuka bankubira mbu bo bannyumiza ne bakuba simu yange nga sikwata for 3 days. Bwe bankwasa ku lw'Essande ne mbagamba sikola Sande ne baŋŋamba nnyabo yogera ky'oyagala tujja kikuwa. Omufu aliwa n'atuwunyirira. Omufu tulina omuziika. Ne bajja ne mbabuulira kye neetaaga ne bankima ne bantwala ne ŋŋenda ku MBN ne nzijayo ebikola ne ŋŋenda ng'oluba lwafuuse dda concrete okuswabinga muno okugyamu sample muganda wange okuyisaawo kaswabu ako lwairotalo. Those are the most hectic programs ze nali nkoze ey'okukwata omufu okumuggyako DNA nga tebannamuziika ate laba ne tukebera DNA ng'omwana gwe yali awadde obusika nga si wuwe. DNA yali afa kulaba musika mutuufu oba baana? Omwana gwe yali awadde obusika bwe naye nga bamugamba wali on his deathbed nti omwana oyo si wuwo. Okitegedde? Maama nga ye maama nga alina n'omwana oyo gye bamuwa obusika ewalala. Ate nga mulese ne mweno family. Naye afuna obusika. Kati nga omanyi abaami abakulu babanga n'emikwano gyabwe gwabuulirako ekyama nti omwana oyo mukulu munne nga mga naye omwana oyo gw'otusonzeemu nga mpulira nti nno n'egindi baamuwadde obusika naye taata nga takkiriza. Ne bagamba famire tujja muyambako lwampaka kubanga ekiraamo tolina kukiralaasa ebyo omunno byaggambye. Naye ono yabuulirako banne nti bannange kino kyekiriwo naye omwana oyo nga baamuwadde obusika ewalala. Era sirerabira that program was so violent abakazi baali bankuba n'okunkuba. Baali bankuba. Naawe oli mukazi, oli kiraba, biki when natwalayo DNA ozisoma nga ddala omwana si wa family. Bakazi baali bankuba. Bamaama b'omwana ab'esayidi y'omaama baali ssebo bankuba poliisi nejja ne bantaasa. Ne bagamba but listen, nze saaliyo ng'ozaala omwana. Bankimye waka wange omugenzi saaliyo nga mumutereka paka lwe bananfuna. Kati how is that my problem? DNA nga we bagikebedde bwenjireese. Kati eyo program eyo nayo yali hectic. Yankwatako nga wafuna ebizibu tebakuba nazirabiramu ebizibu. Waliwo gye bankanyugira ekigatta eyo ezimu zabeeranga gundi. Endala waliwo program endala gye twakole yali eya pasita. Pasita yali abba ettaka ly'omukadde. Eyo nayo sirigyerabira. Awo nali nkyali kubukedde. Ani ono Mr. Ono yavaayo yani yali CEO that time. Kabs. Kabushenga. Kakati nampa omusirikale nga ayine mmundu. Ne tugenda mu field. Kati ne tutuukayo oyo pastor bwe nadduka ne mugoba manyize nabagobanga emisinde. Ng'era bwe nzija wooli n'oweddusa nkugoba. Ne mugoba nadduka mu kisiko n'avaayo najja mu toilet ne yeggalirayo ne mukonko ne mulinda. Bwe yafulumayo ndooza nga yeekyaye yankwata mikono ng'aginyoola nga abavubuka be omanyi abapasita babeera n'ebivubuka awo. Baba ne bakanyama. Abavubuka be ne bajja ne babakaka kamera yaffe nga bagitwala nembuuka nengamba omusirikale ejjayo emmundu akutte emmundu tashuutinga ne mugamba shoot kati tashuuti nga nawe mugaso gwa muntu abandi gyawonyedda kati nabono nze nno ndi wano eno simanya yo pasitani ankutte emigono bagiziza gye kitawemera ntungo bweziti kati noba namwesimattulako ntya nembuuka ng'omusirikale nze mujjeko emmundu I pull the trigger kuba ye agikutte he cannot even pull the trigger. Abasajja batukolako ambush kamera bazoonoona nze bankutte eno I mean nembuuka naye omanyi omusirikale asiga musirikale alina engeri gye yambaka naye bw'ati nangamba no we don't have an instruction to pull the trigger. Kati nze nali mmanyi
Ndi kasaba jani bako wataki ngayenga kuba bukubi. Ndi wacha lugezigezi yako. Mudeyo. Kumbe bagendeyo mu field. Baba na instruction nti wano jijjeyo tise oba wano kuba mu bbanga. Wanasobola okunyonyolera atembera yabadde bwe. Exactly bakuba ku nnyama. He must have an instruction to either shoot to kill. Ngaita vayo emikono abagambe nti abo muddeli kino. Yo yagezaako naye obusajja nga bumukubye. Yes balinga bameka ffe tuli basatu owa kamera nange. Ate mwalumbye church namba kumpi. Programu eyo pastor yajja kubukedde n'abagira ne batagizannya naye bagenda ku mpewo. Yali ejja kuba yakabiri. Olunaku lwe nategeera nti ddala ndi Iron Lady kati abantu ndooza abalina okitegeera wenva okuyita Iron Lady. Pastor yajja nafuna enzigiza gula. Namugamba boss ettaka ly'omukadde either lisasule oba mutuule muweteese lwaki olitwala mu lukujjukujju. Ate nga mukozesa erinnya lya Katonda okutwala ebintu by'omukadde. Sit down with the mukadde odiringe naye endiga zireete ssente tolako obukadde buubwo osasule omukadde and that's it. Concept ya Taasa Makago yali about family issues, yali ku bizibu bya nsi, yali ku bizibu bya community. Wanga it was a family reality show which aimed at resolving family issues amicably, featuring DNA tests and lie detector machine. Najitandika nze nga njiwadde ekifaananyi kitono. Program negenda ngekula netuuka nekula nengejjako netani kufuuka omuwanirizi w'eddembe ly'abantu eryabakyala obusimanya Manerenda yanjayize sente zange. Program yagejja nga sina kyakola ate ngenda okulaba nga wembituulamu nga biggwa. Kyalo nekituula radisi n'agamba tulinda Joan Ndule. DNA nezifuluma commissioner wa DNA n'agamba muyite Joan Ndule. Omulamuzi najja n'agamba nze ndi mu recess Joan Ndule chamber yiyo take over. You know program yange jja one of the best programs nali nkoze we natula mu chamber y'omulamuzi. Yangamba yali mu recess. Nobelo omulamuzi. Ni bulungi nnyo. Gwagwa gutyo. Koti netuula. Koti was adjourned. Ruling was given. Ruling was given. Gwali wa DNA. Byali byawona nabbingaawo. Sirijerabira. Wanombataka. Andi eyendalo zettaka kika. Eyo luno yali ya DNA naye yali nzibu nnyo. Yalimu okufa. Nengutuulamu. Nenjambale koti awe najja erinnya ly'omulamuzi w'emisango gy'omuntu wa wansi. Joan Ndule omulamuzi w'emisango gy'omuntu wa wansi. Kati byewalamula byagenda mu fayiro byali bikomaawo ku TV. Kasitankula fayiro yange neŋŋamba omwana wa Idris. Omwana wa mukyalo, omwana wa musajja. Kasamba neŋŋamba Idris. It is practically proved that Idris is the biological father. Nze nga nkuba wansi fayiro. Wandi bulijjo sente z'owaayeza fees mwami Lukwago omwana abadde wa lukyamuzi. Ebisigadde kiki kyoyagala nti nze musonyiye nti nze ansasula oyagala kusasula mmeka bw'omutunuulira olaba anaazisobola olwetaaga time ki tumuwe kuba newe tugenda mu kooti zino ezaffe era omuntu bamuwa grace period. Abantu bewanyiza osobola obbeetondera during that period osobola obbeetondera nga nakunyiiza kuki kubanga nyinza okuba nakunyiriza wakati mu mazima oyo seetonda sijajamya apology yange andi gosobola okuba nga ogayita mazima. Omwana bwe mba na reading DNA nezuula nti omwana si wuwo kati gwe nonyiigira ate nze am I obliged to apologize? No, it's not. I cannot apologize for the truth. Waliwo yagamba nti okumanya program yakolera Joan yatuuka ekiseera nga Lukwago ne batte tuli mu mbiranye kali ng'abuuza Lukwago ina mmeka ninayo bbiri bato yongerako mmeka ne kabeera akatale credibility yange njibaliwe ng'asinga akatale engeri gy'alina TV okubajozza. My friend, my credibility ekyo nkyogera nnyo. Never at any one point did I ever crack a deal to sabotage or to tamper with the actual result of the DNA. I have never done that. I treasure
I treasure my credibility so much. Sikikolangako. How much money zoyinza okumpa? Wano omusajja yajja kalakala ne milioni 2 mbwazimpe neme agoba omukadde. Ne mugamba si bwe ntyo bwe mbikola ssebo. Ne mugezo milioni 2 zisasule moyo omukadde. Ettaka lye olitwale. Why would you give me 20 million to cover a story? Ogendo kanyugo omukadde abakadde bakolima agenda akolimirenze ekikolimo kinkwate n'abaana bange beka n'abazzukulu ne mugamba leka nyina omukisa gwange ogwanzalwa nange togujja don't dent it toguteeka mu bbala ebyo byalinga mu ttaka diru gye wazikutuliranga ngolooza ki abantu b'amataka babeera nnyo ne ssente Dili wakutulanga mu ttaka. No, there is a lot of money that's flowing amataka omwo. Na ye bw'otaba muntu nga omutima gwo mugagga osobola okukola ensobi nnyingi. Programu eyo waliwo we yatuuka mu butuufu ng'olina kuba na mutima. It is very temptuous. Honestly, it is temptuous. Omukazi yajjaawo Jwandule Sekakasa twakabera DNA biki naye mbadde njagala mubiri results wezidda ng'omwana si wa musajja tukoze tutya ne mugamba nnyabo Sibirimu. Genda webake olowooze nnyo kikyozzaako singa results zifuluma ng'omwana si waaki si wa musajja. First of all, think of who could be the father. Bw'oba ng'owulira nti gwe nawe kennyini teweekakasa nti naye ddala omwana si wa kasaate. Think bw'ataabe wuwe wani tutandike okulowooza kwabo baabayinza okuba the probable fathers tutandike okubanoonya cause kati task gy'oba olina is to find the real father of your child. Ate bwe yabanga muwala ng'omwana muwala abakazi nga ntera nnyo balemerako ate n'okwongera okubeera soft gye bali okubawumbawumba okubazza asobole okunoonya taata omutu. Waliwo ne gwe nakebera abasajja bana nga buli gwaleeta si ye taata buli gwaleeta si ye taata buli paka weyambulako taata mwamuzuula omukazi yabula ndo walabika yako okunoonya yako agamba wayi nfaaki n'ensi eno kankuze omwana wange taata we alikola ki taata we alijja. Programu eyo ebadde ebizibu bingi eri temptuous naye mbadde n'omutima oguli strong. Siinaako ddata eggemu yonna gye nzannye in between mu programu eyo. Kaakati bano abagamba simanyi omukadde yali eyo barugamba luweero hoima mukadde yali eyo muntu yali eyo najja alina ensonga ze z'ettaka nagajjo wani ettaka lyange lyenkana ki ngeza ti milioni 10 ensonga ezo zitulamu mpaako 5 nange ngalinja ate gwanwanirira naawe oyagala ttaka nti ekimbwampeko yiika eka 5 naye asigaza 5 nedda. Olaba wano we nazimba eno White House na sente ze nagulamu eno poloti nazifisa kuza akameeza. Si leka nawe agakatonda na saving anga sente zifika kuza akameeza bakulekeranga kammeka waliwo ebiseera omwana nga ayinamu ettooke ng'akulekera 5 olunaku lumu oluddako 3 bw'atyo kale ezigula wano oziterekera mu bbanga ki kameeza akamala bbanga ki akasava akameeza kamala ebbanga ng'akameeza akasava buli ogera bw'ote n'okunaaba amaaso ng'olengera wali enzikira nze njagalako neziwera ate bwe twagulira eno nga poloti eno nga kyalo nnyo nnyo nga tezinaba kukola ki kulinnya nnyo kati ng'okweza awo obukadde 8 kinga si kyamaanyi nga kati mugwa poloti za milioni 10 biki okitegeera ng'okuŋŋaanya 8 ofune wasava exact ng'ote wano eno towalaba tewatuddeewo gaggadi White House okitegeera tuli eno mbwengula teri mpewo rather teri nfuufu wasirifu okiraba so siina we nali baabireetanga oli nagamba siina ssente naye nkolera omusango tunaakola kino nabigaana nabigoba ge mazima naye ebintu ebyo mugwamanyinaze singa nali mbikola singa ndi mugagga oza singa ndi bwenti nakati oli mugagga singa osinzeeko no wendi we nina kubeera yenfuna yange ye peesi gy'emyaka singa nali ntambulidde ku peesi eyo mmwe gye muŋŋamba baby singa munkimako mubire sikuli interview sigalo zikolera mu helicopter singa nali ngenzi singa nali muyaye ng'omutima gwange mu luvu
singa ndi mugagga naye sisobola kuba kyesimanyi oba singa nkyabirina kubanga ebintu ebyo ebijja bwe biti era biggwawo bitambulirako ebyo ebikolimo bibeerako ne bikolimo era singa biggwawo mangu okiraba naye nagumanga nyina nnyo passion when I'm doing something I love people at heart chovolaba abantu batuukanga ne bayomba jwandule program awe kuyingidde nnyo weekubidde nnyo kuba natuukanga ekiseera nenjituulamu ate nange nenfuukanga bali nawe n'ofuuka wa family exactly so kyabanga kizibu nnyo omukazi okujja nga ayina ennaku ye ate omugambe ku ekezo ompaako mmeka nga sibikola ebyo nga sibikola wabula kyenneekakasa wabangayo emisango egimu nga giri deadly ng'amaanyi ga TV gayina we gakoma nga nnyina otteekayo obulamu bwange ku layini awo nga tugenda mu ddiiro nti naye okuntwala ekisolo ontwala onompaayo akakadde awo because nange saasomera bwereere saasomera bwereere and I'm not a charity organization okiraba wadde nga I own one okiraba naye waliwo we twali tulina okutuuka my friend nga olina okumanya lwaki nkola naye nga ate sigamba ntino soko kampe nga twogeranga abantu yes waliwo program bagiyita byasoberawa byasoberawa anti that's when I will never yokuma TV kati ngeyo bangamba simanyi nakwata billioni ya sente awe nga zenze wetagamba manyi tobimanyi no nasente sajjana atuuka sente tivikozesanga kyakulwanyisa nti gwene wogaana okumpa $2,000,000 enja programu eri ku TV nedda saabikola nako ebyo notisiza abantu badduse mu maka sina nakyenda sibikolangako ebyo but olaba abantu nga Juliana bwe yayima nti kasito yambuka kuli kalungi kofuna batya nnyo okubaleka ye fitina eyo gy'olaba kati ndowooza okitegedde natuuka ekiseera abaana be nasanga mu industry nga batya obbaleka bagamba avuddewa ye babadde tebamanyi babadde tebandaba nti babandabako mu bivulu by'egindi a girl from America from nowhere from okitegeera she comes here okitegeera nakola programu nekwatayo exactly the program nefuuka ensonga nereeta abantu obusajja ku mitima program yaleeta abantu obusajja ku mitima ne basaba ne bagamba tumusale tumuteme ekiwawaatiro meeting gye batugamba gye mwatulamu ne kabuzi akuyise olwo emisango giyitiridde ku fayiro ye yabba gundi sente bweziti gundi yamujjako ettaka eka bweziti alimba nakola DNA nawe omusajja yawe yagenda na musajja Kabushenga tantuzangako meeting efaana bwetyo Kabushenga yantuuza kumubuulira bizibu by'ensanga nga nkola programu eyo sure kubanga ye programu ezimu bwe twazizanyanga ne zitaggwayo nga bamukubira programu eri yawedde etya omwana yabadde waani programu nga lolusi gye bamubuuza nga yeye nyine nga teyagirabye nagamba ne bweyajja naka what is this program buli omu ambuuza okiraba oba baali bankoze actually no I met with him okumulopera ensonga z'oyo pastor kubanga yali ayise no bano bani mbera bidamanya ba HR program nga bagiremesezza okuzanya program eyo yatuuka Kabushenga ne bamugamba waliwo program eri ku TV yo etabuse so yampita to find the problems and challenges chovola bayali yampan omusirikale gwe ngenda naye mugundi oyo musajja sina kibi kye mwogerako waliwo ka group ka bakazi babiri n'omusajja ng'omu abatuula awo ne bafumbawo ebintuntu ne balaba ndowooza nga nali mbayiseeko nnyo ng'olya nnyo awulaba olya nnyo totuka ku mmeeza no temwalimu nnyo kulyawo naye abantu baasiimanga go ge mazima omwana ali bweru agambye ngendera mu landizi onkolere ku byaki ate nga nnyina omukisa nga nnyingira mu landizi buli omu ne babuna emiwabo ne baga njagala kyapa kya kasaate nkya ne bakikola ne bakimpa kasaate n'asanyuka nampayo obukadde bubiri nenzija ono nenzimba kati mba nakoze eki olwo mba nabayiseeko nnyo eyo naye bayiseeko ate bo bazimbye era obo bayiseeko aga nti bwe wagira bwoti
Unalinga okuwulira nga TV yo TV shares zizo tokyabuuza Joani bakama abo tokyabamanyi bojeri ebifaananyi olujja oteeka otomanyi nti waliyo ne editor osima yali nsere. I was co-editing with my main editor. Program yange tiyagendanga ku mpeo nga situdde. Remember nze nali producer wange. I was my own producer. Literally gwe bampanga producer nga musingo tegera concept ya production. Okitaba kuba yali yange nga ntuula ne editor yali nga sinsereko mwerabidde erinnya Mulanyi Asimulanyi. Wali awo yabeera James bamwitanga James. James. So netutula na editinga bwamala obigatta nampita nembi previewing nga ne mugamba no teka mweno cut away insert this teka mu kino teka mu kino teka mu kino program ngegenda okufuluma nga nze kennyini ndi mu mativu ntikati fulumya ekifuluma kyekyo okiraba kyova olaba nti yebwe yafuluma nga eriko tachi yange era yabanga yanjawulo waliwo nabanga busy just script nenje musindikira busindikizi ne mugakola bwoti naye ngero bwefuluma nga saabaddewo era yawukana ne kuyafulumye nga wendi okiraba so ogamba mbuno ebifaananyi bwobireeta abo bisuulaawo. I don't think that was right. Kankubuulire abantu baffe naddala wano e Uganda ate kyagenda nekinkola bubi nti nali naakava ebweru nga ebintu mbirabira mu perspective nga abantu simanyi nti efitina efutwa biki nga ntegeera bintu byakukola nnyo kuba eri ebweru abantu muba mukola nnyo. Everyone minds their own business. Teri anyiiga nti nno afunye $1 bweziti naye wano olufuna omutwalo oli naakulaba nga mugenze mu restaurant ndiye nali ebinyeebwa gwe n'oli omutwe gw'engege anyiiga. Ebintu biri Uganda bisesa just okulya omutwe gw'engege wakyalidde mutwe watali akawo atweragirako atweragirako tukole ki okitegeera tuzze mu restaurant lwakitali bijanjalo kati ku BBS batuwanga kuponize emmere kuponi eyo ng'olya nnyama na binyeebwa na bijanjalo. Kati amini nganze nyinamu omutwalo gwange oguli omutwe gw'ekyennyanja neseba omutwe ne gunfuukira ekizibu kale nyabo Extra Digest Mugoba Nsonga Joan Lule gwe tuli naye tugayagayamu ku bigambo tugezaako okubanga tufuna ebigambo atengera bitujjamu ekyokuyiga n'okusinga ku bantu baffe mmwe abatugoberera yonna show gye naakusanga ku TikTok, ku Facebook, ku YouTube, ludawa yonna show gye naakusanga taasa amaka gogirese. Lwaki erinnya baali kusuuza eryali eriyo tewalina copyright kakati erinnya eryo sali gazetinga waneno mu kusigninga contract somewhere una signinga mbuno buli ekikwatagano ku program eyo right season na production yakyo biki kumbe mbibawa nali sinababitegeera bulungi kimwe kyokubiri nga wengambe nali nakava ebweru system yawa ne Uganda nga nkomawo okuddamu kugiyingiramu ate nga simanyi nti abantu beefuula. Naturally ndi muntu ali up straight. Bwe tugamba Idris tugenda kukola kino simanyi kwefuulira Idris. Wemba nyina mutwalo nyamugamba Idris nyina mutwalo tulieke 5. Okiwulira? Etano tuzirinyemu boda oyo ye Joan. Kati nze nga simanyi nti wane Uganda bantu bayine befuula ne bakwefuulira okiraba. Programu eyo Haiti gye nalingi wadde. Sirabawo nsonga yonna yali eremesa muntu. Gamba nti no let's sit at table and resolve this. Okitegeera. Wabula bonna baalabanga nganza abayiseeko and bo kufuna emirembe nze nnyina kuvaawo. Ewasi otukanga bwoyagala sawa zoyagala okitegeera okuba simu seba bameka bali bakola program nga kabushenga bayita nabagamba bizibu kibyosanga. I mean no kumpa obuyo omusirikale balinga kibaluma nga balina okutula eyo mu kakuni kaabwe eyo. Actually ensonga endaje bampaako simanya eyo programu yali etandise okulwanyisa Gataliko Nfufu. Kati Gataliko Nfufu is a very big brand. Your product is a very big product.
it had existed for some time before I even came into the industry. Ochiraba. Now, how could someone come and say program a challenging agatali coach? Up to now, those are. Because show you yabiranga after gatali. Yes. Ochiraba. Kati, I don't resonate with such a statement. This is a product. Je waberanga ne mu America father nga asome misa mu St Mary's mu church nayogera ku gatali konfufu everywhere kati go odilotya product enene wetyo nogamba mbuno tazama kago much as it is doing well it is competing with I mean nolabye dalanga bintu byange byafutwa okiraba yeah naye ebyo ebirala byonna byali bijweteke anti omanyi abasinga bali tebamanyi. By the way, abantu baba tebakumanyi bagezaako kutegeera bonga bagamba ba TV presenters ndoza baba manyira development yawe beera so slow kati bagenda okulaba this is a new girl on the block avuga akola ki nga tebantegeera tebamanyi nti ndi mune nyina mune n'olukumi era $1 weri abaana abo babi baana mmwe muli babi bonga bebakulaba balowooza bakulabiddeawo otandikiddeawo okiraba maybe I was not miserable when I started TV okiraba nga ne producer senior producer nga mutwala ku lunch kanaye ate bamanyi when you're starting mu TV oba munaku nnyo baba bakugulirayo ku lunch kati nze nga tebangulira lunch ze negulira lunch okiwulira omwami yampanga emitwalo 2 gya kulya lunch every day ku mulimu kati gwe bonsanga eyo nonneteekako nga nyinamu 2 gyange ate nga ku 2 nja kulya akezi 5 gumu ekitundu ngu saving gujje waneno gubeeko kye gukola okiraba kaakati abaana ne bagamba speed jadduka abba onabba that's how it was. Omukyala gwayita Kirabo omumanyi? Kirabo tiyagenda mu America ndowooza kubukedde she used to do makeup si yali yakamala embaga oyo n'agenda mu America yakolere wakayanja yes. What about her? Baganda olutalo mwali naawo naye tingamulwanire yabanene naye nga nfuna bingi nnyo okuva mu ggwe nze nakintu ntingamulwanire eyo mulina office eyo gye mwalwanira amanyi kyenkwagadeko oleese ebintu bipya nnyo mu bulamu bwange byoyogera kati sikiwuliranga nako Kirabo sijjukira I don't remember any clash whatsoever n'omukyalo oyo sijijjukira munene kiye abanene bange nali mbalina najja nabo ate mbasanga eyo nti watuuka awo era wafunawo abanene ate company teyalimu olwa government nedda bambi that was not nemufunayo office eyo oli nakusanga ng'oyita ku lukube wali oluggi lwayo oh please no ate ebyo ebiseera twali bwati Kabanene Ndongo ne Mwami Lule kati who could have come in the middle there to sabotage nepankamu I don't fight for love I don't fight ne Mwami Lule akimanyi so I don't fight for love for what wano wendi na kintu mbungende mbunjwanule akayanira omusajja ne gundi no I am past that level kati babijjawo simanyi ne bagambere wali omukka bangaza abantu bebaleta nakikolako dda omuwala unowuliriza omuwala ogamba Kirabo oyinza n'okubanga erijja lyogedde nga tisiri obadde olina okwogera gwe wakola lutalo wuliriza Mwami Lule nali nvumyeko ku muwala ddo nga nkyali muto because we met after university okiraba nali nvumyeko ku buwalawala obwo obubeerawo awo ate ebyo kyali kiseera kyebyo we have outgrown such kati okunsanga kati saawa eno nedda bannaye abantu bampeemu kati naye muwala oyo Kirabo yakola embaga babagattira wa Pastor Kayanja kugambye Kirabo ogwoyogerako she was so calm a woman I remember her. Yali very beautiful. Yes, she was. Siyoyo. Sikolangako lutalo na Kirabo bwanalaba eno program ali mu America. Let her come out and clear the air. Over what?
olaba naye bamusalako ebigambo lako bamusalako yesola byogera over what fight over what nze nayingira industry nga ndi married ulira nayingira industry nga ndi married how where when and how when nesanga musakoze zokulwanira abantu nedda bannange ebimu bampayiriza nga nawe womanyi nti ekyabeeranga eyo omanyi ebintu mu nsi bwe muba ku screen mulina show ez'enjawulo naayina eno lyayina eri kakati mulina okwana okumanya ani face ya TV gwe balaba naga nti sibirwaniranga nako wuliriza ebyo ebintu obiraba nze sibirwaniranga nako ate kati kubukedde bapresenta nga baali bangi nze ate nali naakajja nga n'okwenyooma neenyooma surprisingly nali neenyooma nali tulaba nti wadde nali nva bweru naye ate era nali nkyalimu n'akataalataala akatonotono kimwe ekyokubiri nali nkyalimu n'obuto katonda yanyamba nakola ebintu eby'amaanyi nga nkyali muto okiraba kati obuto obwo bubeerayo eri munda kuba waliwo ebimu kati byentunuulira kati nenzikiriza kama nali nkyali muto nali nkyali muto naye nga nkola ebintu ebisinga emyaka gyange okiraba natandika okugenda e China nga ndi mwana muto ntandika okusuubula nga ndi mwana muto nenyiga business nga ndi mwana muto nengenda ebyo byonna byolaba nengenda mu America ngwenze mu Europe ngenzeewa ebyo byonna mbikoze before clocking 30 okiraba kati oli aveeri banne nepankamu temugamba nalwadira abasajja nga ate nze Katonda yampa omukisa bebi ebyange buli kimu ki happeninze mu life nga we kirina okuhappeninga at that right time waliwo abisindika exactly mala okusoma in time nofuna omulenzi in time nofuna embaga in time okitegeera sibaddeeko desperate that's the right word to use. I've never been desperate for a man, no. I've been so lucky mu love, ndi lucky. Kozi kirabo yagenda jo. Yeah, yagenda mu America ngaje ndi, yes. Nti olutalo yarumujjako n'oluyingiza mukwano gwange. Ani? Robina. Ani mweruka. Ne bannange. Ebimu sicha kati ebimu sagala. Toja abijukira oba. Nedda sagala byogerako kubanga tebibangawo. Kale bwe tutambula. Ati mweruka banda yate mweruka tetukayanire ki. Chemanyi kiri kimu nti abaana abo basangibwa mu industry bafuna hard time getting a new entrant mu industry ate nga she's a challenger. Okiraba kati contending with that, it was a little bit hard to contend with, but reality was they had to step out of denial and contend with it because I was there. Because ojakola yewa pastor? Pastor Senyonga navuddeyo. Hiddi? Recently. Sikyalina budde bwa bintu ebyo ndikugamye zimba political brand yange kati ndi mu transition. Yeah. Obudde nga misinga ate nyina okubeera ku mpewo sawa 5 ate ni waliyo omukolo gunnetaagisa okitegeera I chose then putting my mind together nenkola hard decision nengamba no let me first resign this. I really need to win this seat. What exactly happened with this steamer? Steamer yamaka? Tewali steamer yamaka ebaddewo until when I chose politics aginfiltrate nze nnyo. Yes. Ngamba wajitandikira ogenze mu transition from Bukedde tasa amakago to steamer ya maka. Amako mazo gatasoga wadde taala. Nenga wetta. And that's when I joined BBS. BBS nayo ebyayo ne bitambula nga ebyatambula nembayo ngenda ku top. Nti era gundi. Munsero Katonda yatondo ekintu kye bayita nti era ki omuhusband. But nzo omuhusband owange nayingira naye mu industry. Wayingira nene yabagamba? Nti ki? Anti kati ku basajja baga nti ennume ebeeremu mu kiraalo. Kaakati enkazi etazaala ebandaawo ekuze nnyo eba nsaata kati bazita batyezo zikula envubuka ezo enkyala envubuka kati webabaawo nga waliwo ennume nga waliwo zino empala nga nnya zonna zirabu ennume eno
ati yo testerwana naye zino eme kubaji naye jembe neita musabiro ebintu mu TV industry omo no omuntu aveeyo mu TV industry yesimbe wali agame muno they were dating me no nedda teri yayinza kuvaayo aveeyo agame nti no she was my girl, she was my woman ebbanga lyemaze mu TV sina gwendetinze. I don't date where I work. I don't. Yes, that's my principle and I stood by it. Waliwo yangamba nti noyo lule ayina ekisirani kyokka gwe tuli wano weewaana omukisa kufa mufi anti lule ayina ekisirani ekyaki nti nendoza bye yakola bimulondoola nti wanyiza abantu bangi during tasa amakaago nti wanyiza abantu bangi waliwo ebintu agamba kiraba ndoza ne bali abakazi abagaa kasita naawe oli mukazi ojja kuzaala ojja kukiraba nti ebisirani bikulondoola now waliwo ebintu ebimu nga Katonda alina wakwagala nga God is going to shake your life upside down. Omanya I am a believer ndi mu Katonda inze obulamu bwange kimu bibiri Katonda. When God wants to put you where he wants you, he will shake your life upside down. God will relocate the entire you. Ajja kukureshapinga just to put you where he wants you. Obali singa nasigala mu comfort zone yezo program. Supposing if I had not left Bukedde. Era singa ndi awo an ordinary TV presenter. Naye kakati sewo. Atoli wa bulijjo. Sisimba line ya mmere ku mukolo. Abasirikale newe bansanga. Mwogera ne bagoke honorable we shall see you go. Genda mama. Ntuke wantu abantu ne basanyuka honorable waffe wuuyo okiwulira ekyasigalawo nti ne mutasa amakago bankubiranga ne bambulira ebizibu nti even up to now bakyabingamba ekyo nkyebaliza Katonda nti of all people abantu oli mbantu be bonna babayina nagamba ekizibu kyange kino kankubire nkibulireko honorable Joan okiwulira bantekako ne title wadde ekyali Mickey Mouse title but nali badde njifuna if singa nasigala mu comfort eyo ya nze ndi presenter. I am a presenter. Nasinga kuyita munamawulire waffe. Exactly. Okitegeera. So nganze in my own religious interpretation, divine interpretation of that, an ordinary eye sees it as ekisirani. Nange when humanity engulfs me, nzo gambo I am unlucky. But now when divinity comes back, no gamba no. Katonda yalina okunzijja wano. Exactly. Nsobole okurealizing anti this is where God wants me. Okitegeera. Naberanga mu America nga ndi bulungi. Buli kimu nga nkiina. Emmotoka ennungi njirina. I had a very nice apartment. I had what? Paka kati tombuuza ne nkunnyonnyola bulungi wakindi Uganda. Okitegeera. Naye nasalawo nenkiraba mu divine interpretation nengamba God will get you from wherever you are just for his plans in your life to be fulfilled. Katonda baba yakutegekera nti oba kino kyono oba nja kutwalako mu America male nkujjeyo nkuteeke wano okole ebintu byonoyogererangako ng'onoonya akalulu okitegeera oba nakusimira omusingi nyini nakolera foundation kati tuyimirira okusaba akalulunga gyowandule alwanirira abakyala mutaasa amakago endulu kati luli nali badde njogera ki tewali nali badde magamba ki ali badde wali wadde ovuya naye Joan obeerako n'ofukamira eddakiika ezi n'ogala ne mukama wampa weebale n'okomaawo nga toyongeddeeko bulungi nnyo nengenda njagala nnyo nyumira nnyo genda ku glote wa Bikira Maria netolo ne mugamba maama nze nzize nesira nabyakogera n'otwo ne tunziba otwo ne tukola ki ne tunziba n'ogenda mu maaso g'essakalamento n'omugamba Yezu nzize munange weebale nsiima kuba wabeerawo wolabira nti kati nembeera ngenda giyita mutya and then
something happens. Always something happens. So nze sitoma, I am not complaining. Abalala babanda banyina ekisirani, they are entitled to their opinion. Ebintu seko in my life. Ordinary eye tabitegeera, ina chita kisirani and I'm okay with that. Yeah. Siri wa bulijjo by the way, I'm a mysterious woman. Kati obuzibu abantu balowooza I am as ordinary as they are. Chenjalo okwogera nti dde muzeeyi nkole ntya. Nina chenjalo okwogera empulira nti dde. Ntikubewo. Ayanire ddi. Omanyi natudde wane n'amasannyalaze ne gampitamu. Nenjuka ekyangamba nti woliraana Joani amasannyalaze gampitamu. Iwe bw'omuliraani yabotirule. Kati nize alobona liraana Zario n'okola ki? Ganampitamu lwago nago. Naye gwolabyeko ye mwana gano ge gampiseemu leero oyanga nti oyo buli lwaliraana ekitonde nga ggwe amasannyalaze alingiza okuyanga nange gampitamu. No, what exactly are you trying to put forward? That is nature. Kyenakubuuza nti oddaka ono webaza Katonda. Manyi nti buli oliraana ekitonde ekisajja amasannyalaze gakikuba po. Nze nenfunamu ki njagala kwogera ku byenfunamu. Awe bagambira nti oyo. No, abakola mu gavumenti, ba minister, abasirikale, ababaka ba parliamenti, buli sannyalaze liyitamu abeera yeesuula ng'abuuza wayi tukoze tutya. Nampulira ko kite kyantuuka. I am just lucky. I am usually loved. Mukisa bukisa. Oba mukisa, I should call that. But ekyo gye kyakoma nembeera nga ndi threat kati saga nnyo kikozesa ekyo kyekigambo mbeera nga blowing my own trumpet naye abantu bankomperinze okikozesa because kati olaba lwakuba nti wano tukola once girlfriend wo nandabako naawe nga tuseka omulundi gumu ebiri mutabuka okiraba kati simanyi mbeera nga ndi innocent ne bwemba nga nsekise naawe innocently no feeling in me simanyi gwoba ogifunye nga bw'ogambye naye nze mbeera ku byange but then omuntu wo akyankalana okiraba kati olaba katubere eno gyembadde era time came pastor nga ategera nnyo byenkola kati abaana babeera abagenda bagamba mukyala we Joani okitegeera ala kubeera maama ndiga kati bambi omukyala nabeera okubunkenke buli lwakusanga akankana buli lwogamba bannaaye mami namukoze eki naye Joani oli mulokole nemugamba ndi mulokole nga simanyi kyategeeza kumbe bamupokedde ebigambo nakugamba lwaki okola ebintu omuntu omugezi omanyi Katonda yanyima ebirala byonna nampo a very very working head omutwe gwange nange ngutya so I had to sit down contemplating ku kibuuzo ekyo emirundi 3 omukyala lwansanga mbuuza naye Joani oli mulokole Nanigina nengenda I don't pay too much attention. No, the first time I didn't pay too much attention to it. The second time era nachimbuza bwansanga. The third time era nachimbuza nengamba no there is more to this question than okitegeera nengenda bwenti nengamba lwaki omukazi ono ambuuza ng'ekibuuzo kino oba ndi mulokole ate nga ne mu church yawe nno ngendayo naye nagana okujja mu supply yange I am a Catholic ne mukama wange pastor nga akimanyi ebirala byonna mu church yo nja kugendamu naye supply yange teva mu bulago okiraba kati ne mugamba mami ndi mulokole ne mu church ngenda naye nagenda ne nebuulirira ne ngamba wait a minute lwaki bambuuza naye tabanga ategeeza kino era when nafuna vision ya interpretation y'ekibuuzo ekyo I went back to her ne mugamba mami I have contemplated and meditated on this question there is more to this question ne mugamba bagamba ebigambo bingi and she was mwaganya omukyalo oyo mwekitiibwa she was so open
nangamba yes nangamba bingi bwe yanziramu ato nenzijukira why every time waba dansanga she trembles every time she finds me she trembles okitegeera nga nawulirako n'okuwulira she was coercing pastor to fire me and then pastor was like akoze eki mugoba akoze eki okitegeera then nempulira simanyi bankumidde ebyoto mu church bagenda ne bakuma ebyoto esala nekwata omuli esala nekwata fire nagira nengamba baneze enfudde did it come to that level nengamba nze enfudde kwegamba esera gwe mwana gwenze ndabye ebintu mu nsi muno nze ndabye ebintu mu nsi muno you can imagine ogenda okukumira ekyoto ku kintu kyotamanyi fire tojja kufuuka tojja mutwala fire mukumira omuliro gukwocha mukifuba ate jjukira at that time ebintu byono makula webyakwatira ennyakati kati nga every time omuntu wakutunuulira akulabira ddala gaawe osindika eno makula asindika eri makula ga bujingo jowa wasennyo naye twatula ne twogera woman to woman ne mugamba ekibuzo kyombuuza ntegedde amakulu gaakyo but I am not that kind of person ne mugamba I love you, I respect you, you're the last person I can ever hurt. I cannot hurt you. I am not that kind of person. I was open to her. Nantunuulira nangamba okakasa ne mugamba yes, I am not a bad person. Ne mugamba problem gye tulina abaana wana abali obubi tebagabeera bubi bokka balinga sitaani baga bafuneyo tiimu gye baleeta mu kubeera obubi bakoleki tiimu kubeera bubi kati nange mwe baagala okukola ki okuntwalira naye olwokuba nange nyina ekisa kya Katonda ekyenjawulo I cannot follow them in the ditch naye wale ala kulya bulungi okitegeera so ne mugamba I can never hurt you, I can never nakimugamba nga kyentegeeza nti sisobola kwagala bbaawo naye ekirungi yakitegeera twayogera nambulira warizize nangamba bangamba ebigambo bingi ne mugamba ebigambo bye bagamba baagala mbeere bubi baagala onkyawe abaana baano bawulira bubi nga tukolagana ate nga ne pastor akolagana nange kati baagala eyo enkolagana ekola eki oba olutandise okubala ssente z'ekiweebwayo anti era mutandikiriza muti abawala abagwala essente z'ekiweebwayo manyi we bufaanana buli obusibusibu andi we abakomandinga kiweebwa siwe mutandika naedda bambi omulimu egyange gyali gya TV na radio era nga making sure nti mbikola to pastor's satisfaction and I am glad nti nakikola toyina wootuuka n'ogamba nti no pastor anyinamu enkenyera nakola bulungi emirimu gye obatasobola byogerera pastor Senyonga era bwajja okuyita nagamba today what happened today you are not vibrant, you are not this obadde ngoma abadde oyina ennaku are you going through any problem, do you have any problem? Namgamba yeah chairman sina sente bichi oh okay no problem after the show come and see me awo ng'omubanja omumanyi naye ebintu bye by'okusasula bibeera bya misinde kati abeera ku show n'akitegeera nti this is not the Joan I know okitegeera naye yenyini n'akulaba n'agamba something is wrong namugamba chairman ndudde ofuna akasente embeera mbi ne bwe yali badde ggwe yeah kati yeah after no nagamba okay come and see me after church nakwayo check okiraba nakusasula n'ogenda enkya nakulaba ng'oli musanyufu n'amanya nti ono obuzibu bwadde ssente kati yafunye ono yafunye okiraba ate kuba kimanyi size muntu amuzimbako akayumba nga mmanja anti oyinamu okiraba era nga lwendwa ku mulyango awo nga mulinze nangamba you must be really desperate today amanya we kigenda mu maaso alaba sichikola era bw'alaba nnemeddeko mga chairman you know me tomanye ensonga olaba when I insist just know embeera sinungi but all in all he was a very good boss fawuzi ezo okulwawo okusasula biki tebibulamu job challenges ezo zetusanga else ziri everywhere okiraba so
nekiri mukyala we ne tubisorting ebyokubeerawo nga buli kadde she thinks I am bonking her man nemutereza bukkiriza ng'omuntu omugwawa bati omusajja olaba tosobola kuddawo olowooze bw'aba alina kyayagala okukola ne bw'okola otya akikola onfuna but I was very respectful kugambe si dating awe nkola ki okola more so omuntu of that caliber to dating awe okola to dating agokola naye si dating agwe nkola naye ne bwe nali nsoma ekyo nze muntu nze ke ava mu ssomero nga si datinze school love y'essomero anti bibiri byanjawulo okudatinga wookola n'okudatinga gwokola naye bibiri bibyo kikyo otakola wanje ku bibiri kikyo otakola si dating agwe nkola naye ate ne wenkolera si dating awo ate ekyo tekitandise kati kuvira ddala mu ssomero ngambe I am one of the few ava mu ssomero nga sikozeeko bya love ya mu kiraasi ebyo saabikolako era saabimanya okitegeera eyo principle nenjikuuma paka kati yes abalonzi baffe bali batya abalonzi balungi nabo balina ebizibu bannamawokota banjagadde banzimbyemu omukulembeze the future is bright Mpigi district Mpigi district n'abantu baamu balungi bakwagala baba banjagala nange mbaagala bakwagala oluwombo lwaffe nze weddangira ndowooza ntigenda kusanga oluwombo mu Luwombo restaurant politics yasuula restaurant yange obudde bwambula obumanaginga restaurant manager gwe nasamu nanziba nankolamu ne restaurant kati nesooka nemŋŋamba omanyi engeri gyokinga nze mbuuza birala olina obulumi bw'okumutima kwegamba akalulu kati kyova olaba nti olumu osala n'ogamba omanyi kyonoonya ebintu byange bingi politics ayonoonya ebintu byaffe kati amawulire nagawumuza because of politics. Restaurant yange yagwa because of politics shatters a lot. Wabeeranga nnyo mu kunoonya akalulu na biki okusinga ogenda ku restaurant yo anti katuuka ne kakyakanga okubayo simu omuwezezaawo mmeka ate naago omugampeereza olya tozzaamu okamende gy'otababiwata ate naago omugamba ng'akalulu katamye mwinawo mmeka tulinawo akakadde ate tubadde twagala tujjeko zino musooke mulindeko muziteke ku simu musooke muteke ku simu anti w'amatooka abadde ajja ssaawa mwenda mumulindeko oyo temwinayo ge mubanjaawo nti ajja kuba netuuka ekira amabanja ne gakimuleti nga owarrenti abanja biki ne binnemerera ne ngamba omanyi kansooke mmaleko kimu kiteeza wagyesuulira si manager byonna naye era yanzi anti kasita yamanyanga naawe otumyanga bw'oyagala kati kakadde akuwaako ataano naye ataano aterekagawayo so politics mulabe edduka mulabe ye edduka buli kimu akikyankalanya destroys relationships destroys marriages destroys a lot friends kale kyobolaba olumu ogamba kati simuvaamu kambeereremu ddala paka nga muggyemu ki ekiramu ate mbadde manyi nti awaali badde oyiga nowawayi kambyesonyiwe anti omanya kyoyingiddemu n'ebizibu byakyo then you know how to maneuver yes kati politics kambeere mu politics paka kuwulira bubi paka parliament giwuliza bubi ennyumba eno wagijja mu gundi mawulire sitima ya gundi taasa amakaago ne sitima naye ezimu zaava mu America ono gitandika tulinawo ekyeyo tulina taasa amakaago tulina sitima tulina pasta sitima toteeka togamba pasta ngamba tulina sitima nezakameeza naye mulimera ground floor era mulungi gukyali naye mpolampola singa nasigala ebweru singa kyaggwa dda naye nzikiririza ndi muntu ali so optimistic by the way I am very very optimistic in life nzikiriza nti nno wonteeka mu desert nga noonya oasis nsobola ogifuna even though ndeseeyo kati me that's me kiraba kyekinjawula ku bakazi abalala
nene ebyalero byakwewozaako nnyo kubanga kyekikwekulubeeseza ku musajja yakakola embaga musajja kya Nyanzi Senta mu Fred Chairman Nyanzi era naye nabadde naye Chairman Nyanzi ngomanyi bofa nakyo naye abeewo Chairman Nyanzi wabana alaba program eno naye musaba je a clarifying obaddala I think wemba wakolagana ne Chairman Nyanzi it's typically political nzoli yangambye naye ye kiki omusajja yakola embaga era omukazi naye tayagala muweza kadenya wakolagana naye oyagala kadi Chairman Nyanzi is not my personal friend byonna oba muina deals ze mukutula ze tutamanyi political deals but we are not even so close we are not so close nayenga he's a political comrade atebe bakulembeze mu kibiina kyenzikiririzaamu kati bwensanga nga nkolagana naye musango ki kukitebaawo boogera amanya nze omwana wa Ebonizi batte sirika naye wabula banaye okumpayiriza leero waze wetegese kumpayiriza zange oyo n'omwana wa Ebonizi bakyankalanya ekitebe olina nti kamulege kati njogere kuggwe anti kati sina omusajja asooka nanti jayo kamera omulengera nambeemu ani sibitegeera yogerere eyo awulire saagala nnyo okunyonyola bye sitategeera oba oyagala nkunyonyola yogera bye ntegeera bagamba Joanirule omubaka omusajja owa Mawokota North ani Mawokota North and Hillary omubaka omusajja owa Nakawa impozi yani Joel omubaka yeye tugenda maaso akulira ki okuwayiriza okuliwa nonya musaze ekigambo nonya kubanga office endali eri awo ku kitebe naga nti awo nti wabadde ki nenga kirabika anoonya kaadi buli kintu kyongamba kipya andi maganda alabika afuna wa kati abo mentioning them what about them ndiyo no yitayo wa Joel Hildeman omwogezi w'ekibiina Joel Senyonyi nenga ndoza ayitayo bamutuuseewa kale Joel ajja nabbasekerera nnyo ku muntu omutuufu kati Hildeman kaadi we zitambula Hildeman munnamawokota ekyo badde okimanyi nkimanyi liigi mwanoonyeza kalulu nange mwenkola ki mwanoonyeza kakati nze naye bwe tubanga tukolagana tuli ba kibiina kimu sikyo fena tuli bannamawokota basaba akalulu nange benkola ki bensaba akalulu so once in a while bwe twesanga ne twogera ku byakalulu musango ki mbo temukyasobola kutunulira na mukyala we maaso temwetunuulira ne mukyala wa Hillary that woman is a sweet woman naye bwennanga abantu nga bampayiriza nnyo bannayuganda nga bampayiriza nnyo ate Hillary is a very WhatsApp yange eri awo era buli kyenjogera mukirivayizinza teri mukyala wa Hillary saga mwogera linnya naye I think ye mukyala who minds her own business ebintu ebyo by'okukomboza abano ba politician be Mawokota mbuno oba abakole kino I have never seen that bambi bamuwayiriza simumanyi nnyo but my observation omanyi omukyala ayingirira ennyo omwami we muba mwamulabye dda singa yazedde Mawokota nga jja tusumbuwa okiraba naye she's not that kind of woman Hillary strictly politics temuli mu birala naye olwokuba nti nomunanga omukyala omulungi bwalirana omusajja omulungi babogera omuliro kazigo because Hillary is a good looking guy okiraba singa yali talina mukazi is edible naye that's not where I want to go kati abantu bonna Joel is media fraternity we have no personal friendship the respect I give him is political when I find him twebuzaako kijoani biki webale okikuba nkulengera biki konze mnange you guys I need your support keep going tubiraba
Ochiraba. That's it, strictly, that's it. Okay. Yeah, tewaliwo nnyo kirala. Omulala n'angamba nti lwaki toweza Nambooze omukazi nga yakatandika olw'okuba gwe wagwa nga yakatandika watandikirawo mukuba amagi tomuwadde mukisa kuweereza abantu ba Mpigi gw'olaba kibi kyakola. Simuwadde mukisa kuweereza abantu ba Mpigi. Omuntu muweeyo emyaka 3 kitundu abenga wakiri yagizeeko nalikugamba nti amuna yatusuubiza kino n'ekiganye nti naye olwalayira noleeta obusungu bwoggwa bwonna n'obuteeka ku mutwe. Naleeta obusungu bwoggwa. Ogambye simuwadde mukisa kukolera abantu ba Mpigi. Mu kifo mu parliament watuula wentuula. Ate gy'otuula. Ati nange njagala kubuuza. Obeereyo n'omuvumirira. Wuliriza. Ne lwabadde wuliriza. Mu parliament gy'ateeseza gye mbeera. Si gy'obeera. Aha. Kati omuntu aŋŋamba atya nti nno mbu simuwadde mukisa kukolera abantu b'Empigi. Bw'aba asazeewo genda Mpigi kukola bintu bye byakola n'avuya awamu n'avuya awalala n'abigattika mbeerayo. Nti omuntu omubuzaako embiibya bw'oba odduka olaba ali emabega yawe. No, bw'oba osaba akalulu obeera ne manifesto obeera ne agenda yo gwe nga ggwe okiwulira. Kati ku agenda ye oba tu manifesto ye kiki kye nali nkuttemu ne ŋŋamba nti Giwandule yakutte mu manifesto y'omubaka n'amulemesa okukola. My friend, this is politics. It's not a get together party. It's not a dilly darling thing. Byenkola kati naye bye yakolanga ng'akyanoonya akalulu. Okiraba. Because 5 years back or 10 years back we had a different woman MP. She had to do what I'm doing exactly for her to ascend to where she is now. So for me to do what I'm supposed to do to ascend to where I want to, ate ogwo olina avena ngamba omukazi tomuwezezza biki this is not a birthday party. This is politics. It's a battle. Gwe bw'obanga wawangula naye nga toyina agenda. Leka abalina agenda bakolere mu kisanja kyo gwe obalabireko. Kuba literally nze kyendaba. Ewaffe eri gwoyogerako agenda ye tetugiraba. Wabula abala Giwandule yakoze eki? N'adduka emisinde n'akola. Giwandule yayogedde ku ki? Kati kakyogeddeko agenda kikola n'adduka emisinde n'akikola. Okitegeera kitegeeza. This is a person, victory befell that person. She had no agenda. I am not in any way impeding anything. Ajja akole bw'abanga alina okukola. Okiraba. Nze situula mu kifo kye mu parliament. I just make use of the ground. Ne ati gwe nina strategies ze nina ne manya omulonzi kino manyi musingako political art musinga. All that luck. She was lucky n'awangula. Naye njaga abana mawokota nabo bennyini balituula ne baweeyinga ebisanja bye n'ebyange. That is Katonda wawa yantegekera nti ndibeerako. No. Bigira mu kiseera kituufu. Exactly. Chovola banze bwe bampangula sata wananakudda okwegenda mu dinaayo ate nsumbuwa omuntu mu kkooti nakitegererawo Katonda kyayagala mbe nkiba. You cannot beat me. When my time is not yet ekiseera kyange nga tekinnatuuka ne bwe nkola ki. God will tell me linda amala okuzimba. Actually kati mpulira kati ndi fit nnyo n'okusinga luli. Olingira akafe kyankwanze. Okitegeera mpulira nga obwongo ideologies zonna kati ate bintu mbitegeera nnyo. Osanga nange singa nawangula luli singa kati nange ndi laughing stock nga ye. Okitegeera ne kati I have matured politically. Fuse mature. Ebintu bingi nnyo byenjize abannamawokota byongedde okunzimba okumanaging obulungi. I think I will make a better woman MP in Mpigi district. Naye sagala bagambe Bugundi omulemesezza. This is a battle my friend. Tuli mu battle. Sikuzanya. Sitiri bya diliddali. Okiraba. So bwembanga byenkola tebiremesa olikola mirimu gye. Siraba nsonga lwaki oli aba nteekako bw'omulemesezza. Waliyo constitution akawaida akagamba mbono oluwangula gwe omulala ng'oddukayo mu field. Ng'omulinda lwe muddamu okunoonya. No. Ekibiina mwe muli kyokkiririzaamu National Unity Platform. Okusoomozebwa ina kungi. Yes. Olwaleero okuva mu bibiina by'obufuzi ebirala okuva munda mwennyini mu kibiina n'ebintu ebirala ozze obigoberera. Performance ey'ababaka abalondebwa aba National Unity Platform nze sirina gwe nginenyeza weba ebadde mbi
that is bwe badde nnungi it's a credit naye okweyawulamu kw'abantu abawagizi kubanga baga nti enjovu ebbiri we zisisinkana essubi lyerirugwamu ekibiina kyammwe kuba ne mawokoteramu ebiri kino ono takulaba ati ono ateeka ndi mubaka naye kati awagira gundi ate nze tampagira ate oli ono wa MK oli waki ono bambega ono biki abantu bano kubanga ogyeko omuntu akwagala nga Joan olinayo gy'otambulira ne bakugamba genda ofune ki card yes nga yamanyi nze nja kutiikinga NUP yes Joan bw'onojja ne card nze tojja kunsaba kalulu exactly mwenga abajja abali mu kuyiga entambuza y'emirimu mu leadership n'abaliyo. The management of such storms is what makes that particular party different from the rest of the parties. Ochiraba tujja kujja fe abapate tuli bapate emu for instance kaneweeko fe tuli bapate emu we are vying for a card. Ochiraba awapate tegenda ganda mbuno tebanatuuka ku level egamba ntino tukole primaries abantu basalewo ani gwe baagala definitely they will go into deep scrutiny okulaba ani gwe bawa kadi so ebyo nemwe na remu jebiri ne mu parties endala bakola ki era jebiri bo baba bakuwangula lulingo ulira ochaina political muscle ekomawo no gamba no leka nkomewo ngudda bo baba bakuwangula no gamba manyisi jja bisobola no kivaamu ng'okivaamu naye tewaliyo gwe tugenda gamba bambi awangudde kamuleke biki not when go competing on a Joan ochiraba yeah because when you're competing with Joan you must be very straight obwongo bwo bulina okubanga bukola nnyo ochiraba because I am one person who will put up a strong resistance and a strong fight ochiraba so katuwesanga nti ebyo tebigenda koma because fenna buli omu agezaako okulaga nti I am the best candidate and in the journey of presenting yourself as the best candidate olina okunyiiza definitely wajja kubeerawo some wrangles here and there the management from the political leadership yejja okubeera ng'ekola ki ng'eyamba to calm the situation otherwise those yari yara ziri everywhere yeah tumalirize Joan osinga olunaku lukya manye ebintu bizibu nze ndaba oguddeyo oloseero nguddeyo wholesale mukalulu kati nyingi dde kama mbaya ni mbaya so unakutanaga mjo walindamu ngani ampita bakama abo kati olaba luli nobody could stop me luli I have said this before we batampa kadi ya Woman MP they called me Owekitiibwa Mpuuga Nampita na za meeting alimu Hillary mwalimu Honorable Kayemba Solo and other two ne bansaba nkwate kadi ya LC5 obwongo wange nga buli so much inculcated into being the woman MP wala kunyumiza kirala okitegeera era nenerowooza nenkola ki they almost got me but eventually omutima ng'obwongo wange bugamba this is what we are pursuing I declined that card nengamba let me take my chances I am a risk taker a deadly risk taker so to deviate me from my original mission it will it will take you some good effort especially when mbuuza obwongo bwange nga mbuuza ekibuuzo kino na kino na kino na kino naye nga bumpa answer tuvumiriye kati tuzimba brand eya MP okiraba nze nga wemmanyi with my performance mbakwata kifo ekyo honestly babadde tebajja kuŋŋanya vaawo because I would perform so well that bo benyini bagamba ekyo kifo Joan yakisobola tava nawaawo okitegeera that you have performed so well then the party will tell you wano gwo okuttewo tovaawo toseguka and ate kati kasaba mala okugamba nti no ffenna amaanyi gatuli muggwe ku kino ekifo oba tokyasobola bajeemera
So me I would rather be patient. Yeah. Bobanga yali singa yabadde eri time yange. Even on an independent ticket nalinzo okuwangula. But perhaps it wasn't my time. So let me build myself, then present myself at the right time. Things will happen. Kale toyanza nnyo toyanzege katumuleka afuna olwendo lw'amazzi inshallah ebigambo tujja kwogera ebirala olunaku olulala. Twogedde bingi naye bibadde byetaagisa of course olw'ensonga nti nno ekintu kye tugoba kinene ate n'obugambo obubadde bunyuma nze mbabuulira mazima gennyini tumira ku mwami Lule. Abalungi muna babadde batulaba banaye tubebaza nnyo balijja okubeeranga naffe ku Extra Digest mugoba nsonga Joanne Kintu Woman MP Hopeful Mpigi District 2026 mbatumiddeko nnyo banamawokota mbagala nnyo bambi mukirize beera omubaka omukyala owa Mpigi District mu Kisanja ekiddako temujja kwejjusa. This woman here will raise the Mawokota flag, will raise the Mpigi District flag, and you will really appreciate her tenure nga ye mubaka omukyala owa Mpigi District. Mikwano gyange mwena okuva mu nsi ez'enjawulo mbagala nnyo nyini ddala abafanzi bange Team Jowandule nyina yabo okukido mikwano gyange ab'okukidaawo abawagizi bange ab'okukido mbagala nnyo baana mmwe bale kumbeererawo sina kyembawa sina nnyo nene munjagala nga bwendi ne munzimbamu omubaka agenda okubeera ow'amaanyi mu Mpigi District. Mbagala nnyo koleza stima eyakire Mpigi. Koleza stima eyakire Mpigi, koleza stima eyakire Luganda. Anyway. Bo tutambudde banyabo ne basebo nze sesanga batekula Extra Digest mugoba nsonga natambudde ne Idris Lukwago akuume.